you know what call but never taking over on our two. The spirit of the people, the spirit of freedom will continue moving and rising and even becoming stronger and stronger. So I'm mixing languages deliberately so that I don't have to translate. One, we want to dismiss and laugh at the letter which the police released. Now Bachimanyanti Yaritetegerekeka era nebatagisayininga. Kubanga bali bachimanyi nti byeyogera tebirimu kantu nakamu. Bava ne bagamba nti twali tukola military drilling. Gogo gwe musango kubali mu investigatinga. Era ne tubabuuza kiche mutegeeza. Buli lunaku tulaba abasikawo tunga kyamanyaz bayogedde nga bakola drills ezo. Bwe twambala ndabala n'ebibiina ebirala ebyambala bwe bityo ne organizations endala ez'abantu n'ezimu ez'omu makanisa ez'omu kereziya obasanga bambadde bwe batyo naye towulirangako poliisi ng'egambye nga mwambadde bwe muti. It is just because they fear us, they fear what we stand for and what we are trying to do. Museveni never dictator bonna throughout history, but yeah, ekintu kimu, people are organized. So balaba parade yaffe y'abafoot soldier nebatiisa nnyo. Era batugamba nti batuuza meetings nyingi nnyo ku nsonga eyo. First of all, parade ebaddewo etya baani abagiconveninze chairman n'abalala be bakutte bonna baali bagezaako okutegeera kyajja kitya. So they fear our organization. Tuvola bagezaako okutulemesa tugezaako okutambula batutya nnyo. Era n'olunaku olwaleero basebo ne banyabo abakyala mubalaba bali awo babadde baze nga betegese kukumba nga Honorable Flavia mwagambye bawandikira police IGP awo bemulaba. Mujukire gye muvuddeko bano aba PLU abapirawo bavaayo ne batambula era babeera muzipiraawo n'ebirala bwe bityo. Kakati abo bavaayo ne batambula mubali mu kwekalakaasa kubanga waliwo ababaka abaali boogedde ebigambo ebitali biwoomu eri amatu ga mutabani wa Museveni. Omwogezi wa poliisi yavaayo n'ategeeza nti reason lwaki babaleka ne batambula baali bawandikidde poliisi mu budde n'ebirala bwe bityo. Ne bano abakyala ne bagamba kale naffe katuwandiike mu kiba kyakuwandiika tubategeeze. Naye 10 days later tebana baddamu tebabawandiikira n'okubategeeza nti kubanga babasaba obukuumi babasaba security ne bagamba mujje tutambule ffenna ng'ensonga zawadde bagala kwekalakasaako za kusiba abantu mu bumenyi bw'amateeka abantu baffe abali mu makomera abantu baffe ababuzibwawo n'ebirala bwe bityo. Naye Lujima ina akatengo teyagala kulaba aba NUP nga batambula naye era abakyala bategeezeza nti bagenda kuddamu era bawandiike batekewo olunaku olulala era mpaka tulabe mu Uganda bafeeyo bulungi batugambe nti waliwo abaana n'ebyana. Naye tukimanyi bulungi nnyo ye message gye baagala kusindika. Ensonga ya drilling nga sinagivaako eteeka ebyo kye bayita unlawful drilling kirina okubaamu ebyokulwanyisa. Mukirabye muze mukiraba nga abawagizi ba NRM simanyi n'aba PLU n'abalala bo nga bakola military drills zenyini nga balina emmundu babayigiriza kwasembolinga emmundu n'ebirala bwe bityo be batalaba wano. Naye tolabangayo nti bazze ne bakwata wano ba NRM baki olw'okukolera ebintu. So that case which they are talking about does not apply to NUP. Tuze tubagamba ebyambalo byaffe bya NUP, enkofiira ze twambala za NUP, bye twambala tebiina kakwate ku musango gwo gwe boogerako simanya lawful drilling n'ebirala. Yabayi ne bagamba nti ebyambalo bye twambala bikyamu. Muze mulaba obe muyimbi obe ki bw'oba owagira Museveni teguba musango kwambala ebintu ebyo. Osobola okubyambala bulungi n'ogenda ne ku mukolo Museveni yennyini gwaliko. Babaka ba parliament abamu mwabalaba Lilian Nabe n'abalala nga bambadde full combat. Nayo Andrew Mwenda ayogerera mutabani wa Museveni mwamulaba nga ali military choppers yena yambala ebyambalo by'amagye tebabakwatangako. So we condemn those double standards in the strongest terms possible. Finally, obulumbaganyi obwali wano ku kitebe kyaffe ekya NUP kana abasajja basalako wano mwabalaba
ne baclosing amakubo gonna era baclosinga eri bwayise ne baclosingira emulago era nga bwe mmanyi katitegedde lwaki bakola bwe batyo ate operation ne bagikolera ennaku bbiri omwana yali wano basooka ne bagoba abantu bonna bonna abalala kati omuvubuka gwe balekawo wano omu yekka ne bamuyisaamu empi ne bamugamba kakiini ne bamutuuza awo wansi n'asigala waawo ne bakola efujjo lyonna lye bakola yategeezeza nti bwe bamalanga okgenda ne bakola byonna byonna baagala okukola ne bamuleeta bamugamba jangu kati yimirira wano tukuba ekifaananyi ne bamukuba ekifaananyi naye nobuuza ani oyo ye yaba identifyingira nti yaani mu kibiina akolamu ngaani oyo gwe bakozesa gwe baali bagezaako okukozesa ebyo byonna byonna n'ekirala bwe baamala byonna byonna effujo bwe bamalanga okukola ebyo ne bamuleetera olupapula ne bagamba sayininga wano kakati obalaba baali abasinga abambadde obukookolo nga bwemwalaba ebifaananyi ebimu ne bamuteeka ku puresha y'amaanyi kati yatugambye n'otugamba nti ku lunaku olusooka bwe zaawera ssaawa 5 ez'ekiro bwe zaali mu ssaawa 5 ez'ekiro bamukyawo yali atudde ne bamutwala eno bwe bamutwala eno ne bamutuuza eyo yalaba deployment y'amaanyi nga yeeyongera nga kirabika waliwo omuntu omunene mu bo yali ayingirawo ssaawa 5 ez'ekiro era mumulabye nga yeewaana kakati so ne bakola effujo eryo lyonna tebategeezaako nga kanso musiru abagambye oba oyagala kukola search nga toze kumenya amateeka na kubba owandiikira nyini kifo baalizze wano ne baleeta search warrant ne batugamba tulina court order yino kati twagala okusakinga premises zammwe era ne tutambula nabo twali cooperatives mu buli kintu kyonna kyonna n'olwekyo ebyo kituuma n'abalala bibogera mu bagenda kubikozesa mu kooti waliwo ogwenda ku x ng'agamba nti ebyo bye bajja wano bagendera bikozese mu kooti y'amaka so ebeera ku tv emu so si mu kooti z'amateeka kubanga teri mulamuzi n'omu asobola okukkiriza ebyo ojje wano ne mu kooti y'amaka mu bigobye bantwale mu kooti